Obulwadde bwa hepatitis bwonna bukwata era bukosa kibumba lwakuba okwawukanako n'ebika ebirala. Hepatitis A ne E omuntu abufuna kuva mu bukyafu. Eno A n'eno E tuziyita fecal oral route, engeri omuntu gyayitamu okuzifuna mu byakulya oba n'obuligo bwewandiise obuki nti ebifo gy'osanga ng'empitambi for example tebakolesa nnyo pit latrine, enkuba etonnya ne babireka ne bino bikulukutira myala, byebifo gy'oyinza okusanga nti obulwadde obwo bwegiriisa. Ekika kino ekya NE kisinga kukwata abaana bato abatera okulya ebikyafu era ne bannamukadde abatasobola kweyonja bulungi. Otera okugisanga ennyo mu baana naddala ba kindergarten, baana aba daycare, abaana aba primary ne mu bakadde nnyo. Nga bwe tugenda eno kiva ku buligo, abaana ebiseera ebisinga akwata wano n'akwata wali n'avaawo n'asaanukula konteyina gye bamupakingidde emmere ku ssomero n'alya ekyokulya. Omukyala azaalira mu ddwaliro, bw'aba nti azaalidde mu ddwaliro wabeerawo kye bayita routine immunization, nti tusuubira nti buli mwana azaalibwa mu ddwaliro agemebwe hepatitis A, hepatitis B, kwoteka n'ebirala nga BCG. Dr. Ndaga Augustine atutegeeza nti kyandibadde kirungi ng'omukyala alina yakazaala omwana we n'agemebwa obulwadde buno. Era ayongeddeko nti abantu abakola mu byokulya kirungi okugemesebwa obulwadde buno era n'okwekuuma nga bayonjo naddala okunaaba engalo ne zitukula bulungi kuba obulwadde buno businga kuyitira mu byakulya. Obula nti enkola entuufu kyandibadde nti era nga bwe kiri mu hoteeri ezimu oba mu bantu mu restaurant ebimu nti buli ali mu restaurant yandibadde yagemebwa against hepatitis A. Otherwise bw'abanga akayina kitegeeza mwenna buli agenda okulya ku mmere eyo agenda kafuna nga bw'olaba ebibaawo mu food poisoning ne mugenda mu kwanjula buli omu n'avaayo ng'addukana. Wabula ekika kya hepatitis ekisinga kubeera mu ggwanga lya China kuba abantu baayo be basinga okwettanira ennyama y'embizzi. Obulwadde buno mwe businga okubeera kuba embizzi eyagala nnyo ebikyafu. Ekyenjawulo ekiriwo ku bika bino nti tebirina bujjanjabi buliwo wabula okujjanjaba obubonero nga okusesemasesema, olususu okusiiyibwa, okulumizibwa mu nnyingo n'ebirala. Era kigambibwa nti omuntu alina obulwadde buno kyandibadde kirungi okufuna okuwummula okumala so si kumira ddagala kubanga eddagala erisinga lyongera okukosa ekibumba. Ebiseera ebisinga tewali ddagala lyogamba nti lyerino lyerijjanjaba hepatitis A. Nga bwe twagamba nti hepatitis B ye ayina eddagala li tinofova ne entekavi. Hepatitis A talina ddagala liryawo. Wabula kye tukola nti tugezaako omuntu ekisooka okukakasa nti awummula, afuna okuwummula ekimala, afuna okunywa okumala kubanga addukana asesema. Bwe guba musujja nga gwe guzze n'omuyisaako ekiwero, tetugenda kukolesa ddagala ensonga eri nti obulwadde buli ku kibumba. Ate ago amadagala geegamu ekibumba kye kigafulumya mu mubiri. So kati gwe bw'ogamira kitegeeza oyongera kulwaza kibumba. Obulwadde bwa hepatitis buluma bangi mu butamanya wabula bakugu batutegeeza nti obulwadde buno busobola okwewalibwa era buwonera ddala bw'obanga obwanguyidde n'ofuna obujjanjabi oba n'ogemesebwa. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.